Haji Hassan Siraji Magambo. Netonda okutuuka nga buyise ne babannyonnyodde. Neebaza Mukama nti ansobozezza okutuuka nga mukyaliwo. Manyi bulungi nti baayogedde dda era n'obubaka bwange nabubawadde ne babussa ku leediyo era ne basaba nammwe babubatereko wano. Njagala okwogera ebintu bisatu. Ekisooka okujjukiza buli muntu ali wano oba okyalina okubuusabuusa wakase nti waliyo omuntu gwe bayita Katonda, nti waliyo omuntu alina obuyinza ku bulamu bwo, oba oli mugagga oba oli munene oba oli muto oba oli mukulu, alina obuyinza ku bulamu bwo era wasalirawo nti bukome wano we bukoma. Tupalapalanya ne tugezaako bino, naye ekituuse ku muganda waffe Mukama Katonda bwe yateekateeka era bwe yasazeewo. Ate nkukakasa kino kye tuliko naawe kijja kutuukako. Teri muntu eyajja mu nsi muno atagenda kufa. Ekyenjawulo ekiwa wakati waffe kati ne muganda waffe gwe tuva okuziika nti ffe tukyalina omukisa okuteekateeka engeri Mukama gyali tusangamu akaseera ako atusangamu ng'obulamu bwaffe obw'oku nsi bukomye. Kyemmanyi babwogeddeko ebintu bingi ebyange nabyogedde, ate siina kye nayongeddeko, siina kye nayawuddeko. Twebaze Katonda nti atuwadde omukisa n'atuwa obulamu bwa Siraaji emyaka gino, ate obulamu n'amukozesa ebintu ebituyamba era nga bwe nabagambye. Siraaji teyasoma kiyitiridde ng'abali wano bwe muli. Sijja kugamba nti abadde na mugagga abale talina nsimbi ziyitiridde, ne Siraaji abadde omuntu gw'otunuulira n'olabamu Mukama, n'olaba omuntu ayagaliza, n'olaba omuntu alina emirembe, n'olaba omuntu omukkiriza. Basiramu bange mbakakaza nti mufiiriddwa. Siraaji abadde ayagala eddiini ye. Nga tayogera kimu, tayogera bibiri, n'atawuzikira mu ddiini. Ffeno ku buddu tuli mu kwebuuza ebintu Siraaji by'abadde akola, kuggwe nange abasigadde wano mu nsi ani agenda okubikola. Bwe tugamba nti ka tulina omulimu Siraaji gw'abadde akola, vaayo ojja otukakaze nti ojja bikola byonna. Oyogere ennimi z'abadde ayogera, obuulize ebintu ebikwata mu nsi zonna, onnyonnyole abantu ebikwata ku ddiini. Njagala oveeyo nti nze ndi wano. Ekyo kikakasa omuntu atuvuddeko, ffenna atukuŋŋaanyiza wano, abadde w'amaanyi. Katonda yamuwa ekirabo eky'amagezi, eky'obulamu, ekyokwagala, ekyokumanya, n'ebyo byonna byonna nga bwe twabyogeddeko. Tusabire abambadde ku lusegere. Ffenna tulumiddwa, naye wano tugenda kuvaawo, tuddeyo tusange abantu baffe. Oluusi n'embeera eno tuyitewo akaseera tugyerabire, naye abambadde ku lusegere tebagenda kukikola. Era gye muba yonna yonna mbasaba mubasabire. Musabire abantu ababaddewo ng'obulamu bwabwe buli ku bulamu bwa Siraaji kati agenze.
ffenna abasobola mu buli mbeera gye tulimu tuyambeko ku bantu balesse bave mu nnaku ey'okulowooza omuntu waabwe Mukama gwatutte, ate bamanye tetuzze wano kweraga, tuzze wano nga tuze kulaga mukwano. Omukwano oguleke ekkomo olwaleero. Abesenyange mbasaasidde nnyo. Siraaji twatuka ekiseera nenjagala ave wano. Siraaji n'agaana, n'agamba wano we yazaalibwa abantu bwe bali kabeere nabo mu mbeera ki. Era bwe yali agenda okuzimba akayumba ke ne tugezaako okutetenkanya azimbe kumpi, Siraaji yagaana. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ffenna tufiiriddwa, naye tusabire nnyo abantu olw'oku kyalo kino Ssenyange. Nsembyayo kino. Ensi eno gye tuli mu Uganda nsi nnene nnyo. Ffenna Katonda be yatonderamu tulinamu ekifo. Tonyigiriza bantu banno, tonyigiriza bantu ki? Ensi nnene ffenna tusobola okugibeeramu n'emirembe. Oba tuli mu mbeera ki? Buli omu tunuulira munno mulekere emirembe gye. Oba mugagga beera ne ssente zo, banno balekere emirembe. Siraaji abadde ayagala abagagga kubanga mmanyi wano ndabyewo abagagga nga ye si mugagga, era n'abakolako emikwano nga ye si mugagga. Ate mmanyi ndabyewo n'abaavu babadde asinga obugagga newakuba tabadde mugagga, nabo nga mikwano gye. Siraaji abadde n'emikwano egy'Abakatuliki mingi nnyo, n'egy'Abakristaayo n'egy'Abalokole. Abadde yategeera ekintu ekyo nti mu nsi muno ffenna tujyamu mu mbeera ne tugyeyagaliramu. Tokaabye bantu maziga musajja munnange, leka abantu babonebone byabwe. Tobeera omu kubaleeta ennaku ku mitima gy'abantu, kubanga naawe ekiseera kigenda kutuuka obeere mu mbeera eno, ate ogende gy'olina okunnyonnyola olugendo lwo. Singa tunaayigira ku Siraaji ne twagalana, ne tuteekamu ekitiibwa bannaffe, ne tuyamba abantu, ensi tujja gibeera mu bulungi, tutuuke ogivaamu tugende batuwe ekirabo. Fe Abakristo tukkiriza nti bwe wakola ebirungi ku nsi Katonda alina okukusasula, era tukkiriza buli lwokola ebibi n'otulugunya banno era ogenda kusasulwa. Mpunzika nga nina okukkiriza nti Siraaji wonna waali agenda kufuna ekirabo ekimugwanidde. Ffenna ne mu kkubo eryo. Saba Katonda ffenna bw'aba atuuse otuzaayo atutambuze bulungi, ate twongere okusabira omwoyo gw'omugenzi n'abantu be. Mukama abeere nammwe.